Obuzibu Ssenyonyi bw'alina ekintu kino bamanya nti kijja strategy balwawo okuzitegeka bandibadde batuula ebibiina byonna n'aba independent abatakiwagira n'aba mulimu aba abasirise naye nga tebakiwagira ne balayinga strategy ne baweza ku nnamba esingako ne bagenda nga bali organized kati kye baagala okukola kye kiyinza okubagatta naye nga tekijja kubayamba nnyo bagala genda mu position yenu gy'olabawo kati olwaleero ekulemberwa mu Ssenyonyi performance the expectation twagisuubira okulaba mu events zonna ze tuyitamu mu parliament yonna te performance nga mulimu opposition parliament yonna te performance ebadde nnyo mu bintu bya kulwana kukola ki kuyimba na kuyisa bintu bibasasudde sente balinga bali ku mwalo oli akwata omugeto naga sente wano twali ebiri kitundu esatu kati baali batandika rating ote Ssenyonyi mu performance kwa 100 so far alina ka asatu goka alina ebintu byalemerako n'atabituukiriza ekyokubiri abadde asobola ensonga zonna ezizza emyaka ena nga leader of opposition yabadde atwala nabali kuba yalonda ne bashadow minister yadde nga siba pateye nga Ssemujju ngani kati toyinza kutunuulira Ssemujju mu parliament omwo mu opposition aba Nuupu 57 asinga ababaka nga asatu nga yenkana okale asinga 5 kakati bwoyo bwaba muzannyi nga yakuteeba ggoolo omusajja ayimirira n'ayogera ekigambo ne speaker n'akitya ng'akyogedde ku mukama waabwe n'oyagamba oyagala mukola substitute oba totegeera ng'ate gw'oleeta osobola omufunira awala n'oyongera ku nnamba y'aba Ssemujju kuba ne George si mubi protest vote ng'ogenda ku protestinga olonda omuntu atasuubirwa kulondwa atakubye na campaign n'ogamba nti wadde Siraje wadde taliko ku ballot paper agende nako emakinde bakola protest vote nga ffe tusuubira Kasozi tugenda okulaba omuntu eyatimba ebipande 100 nyeko nga that was a protest. It was a protest vote. Badde basobola n'okusigalayo obutalinnyirayo ddala ne balaga nti balya mufu waabwe ffe tetuli basezi bakuwa press conference before anti ne bagamba bagenda kulwana ate baalumazeeko bw'oba ogenda ne bagamba tetujja kulinnya ne balinnyayo ne bagatufuluma anti kati bwe bagambye right honorable speaker speed esusse sooka oyimirizeemu waliwo byetulina okukola ki okutereeza n'abagamba kati ate mmwe abatereeza mwafunye mutya minority report nga temwamazeeko ntuula speaker kale wonna osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo okubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala so tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Matias Sekanja tuli ku MS Media nyina Siraje Lubwama munnamawulire osunsuzi wa nsonga ate era mutunuulizi waazo Siraje buuza abantu abatulaba ku mukutu guno balamusizaako nnyo abafuniddemu ebirungi mwongere okwebaza Katonda n'abafuniddemu abalawazizza abafiiriddwa mumwekwase abawonye obulumi nga bulijjo mbagamba nti ng'oggyeko okwogera nina nzize nnyamba abantu bangi okubakendeereza ku bizibu byabwe eby'enjawulo ebizibu by'amaka bizibu by'obufumbo bizibu by'ettaka bw'oba oyagala nkuteereka ettaffaali nyinza okuba nga sisobola nenkusindika awali asobola mbeera ku 0772 455 291 eyo eri ku WhatsApp oba 07 08 702 164. Tuyanza nnyo njala tutandikire ku events ezabadde mu parliament atandikira ku kyababaka ba parliament ku opposition okwekandagana ne bafulumba nga amabaga abiri gayisibwa kino ani akifunamu baawinize baaluzinze
ababaka si be baaluuzinze, abantu bekikwatako naddala aba bulijjo be baaluuzinze. Ababaka bo tekibakwatako. Kyazze kimanyiddwa okuva lwe baasala omusango nti abalamuzi 6 nga bagamba nti kimenya mateeka omuntu wa bulijjo okutwalibwa mu kkooti y'amagye. Ne bagamba nti neo bajaasi bennyini bateekwa okugenda mu kkooti eyo ku disciplinary measures, si ku bibonerezo bino nga muntu kusingisibwa gwa kutta oba kusibwa mayisa. Ebibonerezo birekere kkooti eza bulijjo. Ng'ogyeko kuba nti tebalina buyigirize bumala ku handlinga bintu ebyo. Justice Odochi Owindolo, Owindolo Alphonse ku gundi ey'12 gye naddamu n'empandiika bulungi ebikulu, judgment yali ya page 12. Yagamba nti webanga kkooti eno bagyagala nnyo bagireke ku misango gya kwasisa mpisa. Omuntu yayuzizza yunifoomu, yasozezza munne, balwanye naye gino emirala bakole revision, either bafunewo division ya kkooti ng'eri mu zino eza civilian nga yo ekola ku misango gy'amagye, nga bw'olaba land division, commercial division, criminal n'emirala egyekuusa ku nsonga za anti-corruption. Ezo division weeziri naye nga zonna ziri subordinate ku eno kkooti. President Museveni azze afigitinga okuleeta ekintu kino ng'ayagala okulaga nti wano abantu bayambwa nnyo okusinga wali. Naye nawali abasirikale baadde banyigirizibwa mu kkooti ezo, kubanga ng'ogyeko judge advocate gwebateekako ng'omuwi w'amagezi, bano abalala bonna bammemba ne bachairman babeera bantu ba bulijjo ku kkooti eno y'amagye. Tumwine yaliko nga mutunzi wa bitengi, balaba emmanyi bonna tekubangako looya, bonna naye kubeerako abawaaba babeera balooya ba prosecutor n'omuwaabi w'amagye ababeera, naye nga agendera ku orders ku UPDF Act eya 2005 kati eri amended mu 2015 oluvannyuma lw'emyaka 10. Bw'obadde osingisibwa omusango nga chance gy'olina ogenda ku General Court Martial of Appeal, eyo yeebeerako mulamuzi yennyini n'abalala bamemba 2 ziri badde 4. Waddewo Field Court Martial muli mu lutalo nozizaayo omusango bakutuulizaawo, mbagirawo abali e Somalia, abamu tebabazza wano, abali e Congo n'abali eggulu, byonna eri olutalo. Kaakati nga waliwo Division Court Martial ng'eyo yeringa etandikibwako, waliwo unity ya Mubarak Saawa, nodda ku division nodda ku General Court Martial, giwandiise nga Court of Appeal, n'emisango egimu gibadde gitandikira wano nga tegigendayo. Kati baguddewo oluggi nti aba civilian bajja kuyingira bangi okusinga luli kuba ebisaanyizo ebikuyingizaayo bingi mu kkooti y'amagye. Ne bw'oba ggwe otambula n'omujaasi ne bamukwata bayinza okutwala nti obadde oyambako omusango. Nabaddeko mu General Court Martial ndabe oba bakyajjayo abantu bugye bali abakozi baayo. Ne nsaba ku fayiro ne ntunulamu, nasanzeemu fayiro emu ng'eriko abajaasi 2 b'SFC n'omuvubuka omu myaka 22 nga student ali mu vaaka 23 bamusanga akola special ku Entebbe Road. Akola special bana bavuga emmotoka ne bamupangisa n'ababuulira ssente ne bagamba tukwongeramu tutwala wano, tulina omuntu waffe twagala okutwalako mu ddwaliro. Ne bamuteekamu ne babakwata ne babateekako bonna 3 attempted kidnap with intent to murder. Kati be yatwala baali babakwatira wamu, balina emisango gye bazizza.
babakwata n'omuntu bwe babapangisa ababiri bano omulala bamuyita ku private opio Reagan wabiri mugumu wa SFC aina myaka 2 mugumu omulala wa SFC private tuno mulungi Felix naye atakite tu SFC kati ono omulala gubayita Seruwo Arnold yali muvuzi yali student ng'asula Mpala ku Lwentebe nembabuuza kakati ono wa civilian mumutwala eno Kitalya tono bamutadde wano ku barracks Ukigo mubawula nti oyo civilian mugamba bano mukubakwata bano abasirikale bapangisa omuvubuka oli yes nga bali balina emisango gyabwe gye bazizza nga balina omuntu gubawambye bali balina omuntu gubawambye kati ne bakwatibwa nga bawambye nga n'avuga mwali ali avuga special motoka ne bagikwata sente ne bazitwala ne zibaali bamuwadde nakati kuva 223 ali munda myaka ebiri kati abafaana bwe batyo bangi gye bali mu kooti bangi kaakati Yoweri Museveni okuleeta etteeka lino yabadde amanyi lijja kuyita kojjukira wasooka n'owulira ku miliyoni 10 naziwulirako naye yennyini naziwandiikako nazidifeninga kati babadde bakalikolera ennaku 2 abamu tebannawaayo nga Uganda Law Society abaani Uganda Law Society baganyi buganyi mukakiiko ka parliament nga bakyakola recommendation n'abayita baga katumale okuva omukulu tukomewo tebakomyewo bazeewo n'ebiwandiike nga biwedde era ng'omukulu abagambye liteekwa buteekwa kukola ki Chief Whip n'agenda ku TV n'agamba kino kyawedde dda era yagamba nga tali ku committee anti bagenda ne batula n'abaka ba NRM mu kabondo kaabwe of course yalireeta for second of reading naye amateeka amatuufu bateeka okumala ennaku 45 nga bafuna ebibuuzo beebuuza ku bantu waliwo ekikuziyiza bw'otamala na 5 procedure bw'egamba kuba etteeka erikyusa egamba etya bw'olwawa na 5 oba it is oteeka kuba within 45 kati bano bamaze 4 nga emitendera gyonna tebagikoze eki jukira teeka bagenda oliteesaako bali abamu babawa teeka eryo kawungeezi ng'enkya parliament clauses 76 zisoma ddi n'ozeetegereza n'ojja n'oziteesaako Siraje tusooka kuba n'abafulumye nga bakulemberwa Ssenyonyi kye baakoze China kyayambye Ssenyonyi yakunze bulungi ttiimu ye bandibadde basobola n'okusigalayo obutalinnyirayo ddala ne balaga nti balya mufu waabwe ffe tetuli basezi bakuwa press conference before anti ne bagamba bagenda kulwana ate baalumazeeko bw'oba ogenda ne bagamba tetujja kulinnyayo ne balinnyayo ne bagatufuluma anti kati bwe bagambye right honorable speaker speed esusse sooka oyimirizeemu waliwo byetulina okukola ki okutereeza n'abagamba kati ate mmwe abatereeza mwafunye mutya minority report nga temwamazeeko ntuula speaker naye nga ali mwogiwadde omuliro kubanga bw'ojjawo ensonga ya procedure osooka n'owetegereza kye bagambye waliwo procedure lwe yajjanga first lady azze kumuvetinga nga minisita naye nga tebamuwadde portfolio nga ze physical oba ku Zoom yali ku Zoom ne bagamba bamuleete ne bamuteekako wali yamala najja physically naye nga wano ku gundi talinyeeko nga bamuyise ku Anita kati ne batuula Ssemujju n'agamba nti oyo yajja n'atuulira mu ofiisi ya gundi yali ya chancellor nawe n'avaamu ebintu bye tubibuusabuusa Kadaga n'agamba tugenda kumuwa nga turecommendinge tebamuwa ministry ya education naye era gye baamuwa olaba nti yakigezaako ne kimulema bano bakigezezzaako bwe balabye nga kisusse ne bafuluma mu buli ngeri yonna babadde balina okufuluma oba okufuna emiggo gyabwe okkaanya nabo okufuluma embeera eyabaddewo n'okulinnyayo kyabadde kikyamu bategereddewo ggulo nti tebamazeeko nga bali bwabagambye
kati bali babaliddemu olukwe ababaliddemu obukwe nga bali 3+ oba wooli oba toliiwo kijja kukola ki ekyayambyeko akatono ate nga si kyamaanyi omu kubo bababiri abasomye minority report ebbiri zabadde zitegeereko ensi yonna ate nga zikkirizganyiziddwako ba minority n'omulala yasigaddemu nga nampawo engwaye onalebo nsereko akino yadde alina side yasigaddemu naye nga ye alina side era kuva ku ntandikwa akikuba kati tewabaddewo collective responsibility ntufulume lopu yasomye embeera n'agamba tukole ki kakati kino ekyokufuluma kyawadde bano okuyisaawo n'etteeka eddala ery'ebibiina by'obufuzi ate ekyo bakigenderedde buli lubafuluma waliwo ebiyitawo olwo bafuluma niwekandaga ne wayitawo ettaka ya bujagaali eryaliko $4,000,000 n'endagaano ya Vito na byonna nabo babifuluma bali mu kwekandaga kakati omuntu wa bulijjo afiiriddwa naye n'abaliyisizza bagenda kufiirwa politically ab'enya majority luli bayisa togikwatako nebabasasula mu kalulu bakomawo 107 kati bajja kubasasula ate tebeekwese abamuvuddeyo ne beewaana ne ku mpewo ne bakola batya mulimu abatazze yadde nga ba-NRA naye abamu abatatera kujja abamu waliwo gwe nalaba myaka 4 nga talabise tafiira abadde aluddewo okujja bamaze ne bakola ki kuba bakungiddwa okukola accountability y'emiliyoni 10. Kati Siraj yali tutunulire Ssenyonyi nga kapiteni w'abasajja ba buli opposition mu events esooka y'eggulu ndiko bagano gende eggulu events ey'okubiri yeya obafulumira ne bayisaawo endagaano ya Vito ne government ya Uganda okuleeta amafuta wano event ey'okusatu yeya UCDA omwanyi n'eno ya UCDA kati ninyo nga opposition mu kulabako Ssenyonyi mu events ezo zonna kye yakola kyayamba kuba onaona baafuluma bino byonna ne biyitawo tutunulire enkola ya Ssenyonyi nga leader opposition asobodde okukumaakuma banne okukolera ffe bannansi obuzibu Ssenyonyi bw'alina ekintu kino bamanya nti kijja sote gye balwawo okuzitegeka bandibadde baatuula ebibiina byonna n'aba independent abatakiwagira n'aba mulimu aba NRA basirise naye nga tebakiwagira ne balayinga strategy ne baweza ku namba esingako ne bagenda nga bali organized kati kye baagala okukola kyekiyinza okubagatta naye nga tekijja kubayamba nnyo baagala genda mu kooti either way okugamba supreme nti ebintu bimwayisa babivuluze oba ogenda mu constitutional court naye as of now etteeka lino lyangu kusazaamu nnyo eri omulamuzi yenna alina ali soba ebituli bingi banga teriweze ekirala waliwo badde nkavalinga general court martial waliwo omusango gubaawo aba Uganda Law Society guli mu East African Court of Justice oguli ku nsala ya Justice Owini Dolo ne tiimu ye abantu omukaaga ku nsala ene ya court martial nga waliwo omusango mu mata yemu mu kooti ekusingako kino tokitambuza ebeera subjudice kuba tuli bamemba ba East African Court of Gundi ekyokubiri okugenda mu kooti nga bo tekijja kubayamba nnyo senga bakomezaawo yagenda mu kooti omu bw'ati kabaziguluka n'agenda asaba ne bamufandinga ne bamubeera emabega oyo mulungi kuba yali main petitioner ate yaleeta changes zino zonna tali mu parliament already ali mu FDC nga memba wa electoral commission nduzawe Katonga Katonga kati oyo asobola okukikola kuba alina balooya bangi ate asobola kukikola naddala ekigambo ky'obutavunaana ba civilian mu kooti
abalamuzi bonna omukaaga bakigaana. Omuntu yekka omukyala omu mulamuzi yagamba under special circumstances mpagira. Era senga yalio kati kooti government eno tulize mu martial law. Era nalede mu ntange kubyo omutwenge egamba bye rule of law. Aha, tuli mu martial law eri mu South Korea. Libagobera baseshalingerera ko president no yamudako ne bamusheshalinga bagala batekewa amateeka bwegati. Kenya yagezako, Tanzania yagezako bwagaza kutukopa nti yataddewo ko yasibyeko opposition omu ne mukaliga omwezi mola ne bina byofuzi yali yabiwera bibadde byakadda kusuluhu. Aha, kakati ono tindirusa lisa bamujiyeyo nga Martha Karua agenze omukola ki bamusibye ne bamudeporting. Binaga nti tojja kujja ugende ku njagala tutunulira opposition mu kisanja kino Siraaje ekisooka ogoberedde byobufuzi ne bwesigalawo nga bweri tosobola kuzzaayo Kizza Besigye mu kooti y'amagye okujyawo ng'omukyajinze mateeka mapya misango mipya gino bagijjayo nga Supreme we yagamba ne gidda mu civil court era guli munnakawa okujjako ng'oguzizza mupya ebeera oba okoze double trial jeopardy okumuzivunaana omusango gwe gumu n'ogujja nate n'oguzzayo n'abaliyo abanuupu tosobola kugenda nabo etteeka terikola nga lidda mabega. Fayiro ziri bazivuga zonna ng'ogyeko ez'Abesigye ono ali mawulire bajjayo fayiro 2 zokka ku fayiro 235 ziri 235 zasigalayo bajjayo ya Aaron Kiza kanso wa Besigye ne Obedi ne bajjayo ne ya Besigye ate ya Besigye bwetuuka eno twali mu General Court Martial nga gundi prosecutor agamba investigation zikoze eki ziwedde tutandike trial gwatuuse mu civil bano baga nti tukyabuuliriza kati biri lwaki tebabibawa bano abasirikale Siraaje obadde mu byobufuzi bya Uganda ng'obiripotingako era ng'obikola opposition yeno gy'olabawo kati olwaleero ekulemberwa Mwami Ssennyonyi performance kudda expectation twagisuubira okulabako mu events zonna ze tuyitamu mu parliament yonna te performance nga mulimu opposition parliament yonna te performance ebadde nnyo mu bintu bya kulwana kukola ki kuyimba na kuyisa bintu bibasasudde sente balinga bali ku mwalo oli akwata omugeto naga sente wano twali ebiri kitundu 3 kati baali batandika ekintu kino ekyemmwanyi nakino ekyekooti basooka kusaba mitwalo 2 sente wano 5 kakananga omuguzi akkiriza meka 10 miliyoni 2 bagaali 2 okusooka kati bafuna 10 atosaba otya abiriza kuwa 10 gamba basaba 2 ne bawa 10 basooka kusaba miliyoni 2 ne bawa 10 nizigenda nga zirinnya kuba ono yagenda ayongeramu bye bakola ki ebyagala ate ze teziriiko ba commissioner teziriiko speaker na deputy zigenda ku account ezo kugambye ezo teziriiko njagala onsunsulira opposition mu parliament ng'ekulemberwa Ssennyonyi performance yaayo ne opposition ziri endala z'obadde ojjolabako opposition eno temanyanga konti vice deputy agundi right honorable speaker ne deputy beagenti ba president direct kyokubiri bamobilizers be indirect era nga tebanatuuka na mu bifo ebyo baali bamobilizer mu FDC n'abaleeta nga bamobilizer omulimu bagukoze ne bakyusa abantu batasobola gamba nti kati ono 10 ku 10 wa FDC oba 10 wa nuupu waliwo benalinda baawo nga bakyamukuba mu nuupu bwe yatuuka ku level egobawo bana nkuwoza akamyo mpente yenyini n'atandika okuwola abamu ng'omuchina kati nga kizibu okukuba omuchina kuwola sente kyova olaba ekikubo sekikubo yagamba nti siwaabire oli
Ye yagamba tufere tuli ku speaker. Nenga speaker yakubiriza olukiiko. Ngoyagala otyo kubenga olekemu omutwe. Olyeko ekyenkira. Ekyo kimu. Waliwo n'abamufaana bwe batonga watuuka wale gati kino kyo kikoze eki. Ekyo kibaawo ne mu baspiika abalala. Olina okulaba wa ofunne waliwo ekisanja ekya 216 ba MP abasinga nga bava mu parliament sawa 5 mukaaga balanga basulamu basoma bitabo baba banja bamanerenda speaker wajanga full speaker yayiyanga bwakikola speaker ngandi bubi nakuwayo trips ezo mudiringanwa nogenda nofuna kapadiem wala wakada agawo twafuna conference awo yagamba ba MP abambalite motoka zaabwe zisomba baki kati ngati bakyasobola kwewola nnyo kati ono bwazze gwa kukwatira ezizo nogamba nsasula ntya tosobola muyisa mu maaso Segirinyo omugenzi baali bamumyerooni manyi wemba mulayira butenti bwa banka bubeera awo bungi foto ina best offer kati Segirinyo aliwagana naye kati gwalina omusango osaba otya akawumbi oba nakugoba naga nti amudde garanta omuwe kati olaba amaanyi ga speaker nti gwe sennyonyi nga olinako flow as leader of opposition level 5 oli under speaker under Museveni ya sennyonyi liside zeno wa speaker odawoti kati kizibu okugamba ntokolera government akakolera government kwa sente za government kakati bwobanga okolera government oteeka okumanya gwokolagana naye embeera ze ziri zitya era bw'oyitawo asobola okublacklistinga n'akumma ebintu nalabako Alan Sewanyana alina ebigambo byagamba the former right speaker naga gwe nja kukolako okuddayo okufukamira yayita mu Ibrahim Kasozi yafukamira nze mbadde ngende wa speaker nga kadi ze nina sizezammwe kakati ntuuka awo olumu nga baye mupipa tuddaawo waliwo Alan ne mukwano gwange mukama wange yali MP wange gwenjagala abe road mayor Kasozi Ibrahim batugamba nti bannaye abagenda okulaba speaker alina omukola egini tajja kusobola kukola ki bw'anaaba alabyeko omuntu omu oba babiri wagenda okukoma baye MP ne bagamba kati gwe emugana jamuwevingirako just kati fe tuli ba MP kati bwatali MP nazo omulaba tambulirawo kati bwebajja omusirikale kopolo the right honorable speaker says only Siraje should enter ne bagamba kati fe ba MP batulese sajja ne batunula ne bagamba nti era ne mulaba ne mugamba byengamba ntuuka mukubo nga nina kye neerabidde musanga atambula ne convoy ye nkomawo musirikale nga no bakuyolera wao no azira mugamba ye mukama w'abasirikale ganti he has been here and there was a mugamba ne mugamba omwana gwe mbadde ntwala omulwadde ne kitaawo ate alwadde bana wali batwala kasente tekamala nalina omulwadde kati biiru gye bankoo taata abadde agenda kuwa naye mulwadde I have no money now. Agnes oya sayininga esente bwezi nga bakasozi bali awo chobola wali okuba ekikope ky'amaanyi chobola wali oli kukadaaga mu ngeri nakati nkikuba awo nkulaba era Museveni bajjayo enjala okulwanyisa gundi kuba voice ajja kusanga mu Busoga ndowooza kadaaga awo alinawo amaanyi naye noona alinawo sente Anita bwebavuganya naye aveyo naye ayagala voice NRM ngamba naye aveyo akuvaawa national bombi bali ku national oli ye incumbent nanti Kadaga ye incumbent ye amyuka chairman we NRM mu Eastern
Bwekiri? National. Amyuka Eastern ye Captain Mukula. Naye no national. Agenda kuvuganya ne speaker naliko. Besi ya Feri Busoga. Busoga wo muyinawo. Yetulinze Museveni sente lyazi basinga kati kino kya sente Museveni alina ekola ekimu ku bibiri. Nekadaga takowa bintu kyogamba. Museveni yabikowa ddi. Abadde vice deputy speaker mirundi. Basi kye yayidde. Why? Nibagamba bakadde bonna abasajja tebadde mu kuvuga motoka zino. Mzee n'abagamba tuli bakadde okusinga Museveni. Kati bw'obanga olinayo difference ya Museveni Kadaga tosobola kumugamba. Bw'obanga olina difference ya Moses Ali asamba obusambi ebigere bwa akyayagala akomawo. Ngomba ka parliament. Nga n'abavubuka be bali awo batudde. Bali ndajja bakiki. Omanyi amaanyi gaalina eri. Entale eziri mu Ajumani zitengana ye omu kubazireeta waleta katayagala bayingiremu. Ng'akyayogera bw'ati ajja kudda. Ne mulwadde ennaku zino bambi tumusabire. Sirajo badde nkyayagala onsunsulire bulungi abasajja bana opposition mu parliament basenyonyi. Performance oletinga otya senyonyi mu performance kwa 100 so far. Alina kasatu. Goka. Alina ebintu byalemerako n'atabituukiriza. Ekyokubiri abadde asobola ensonga zonna ezizza emyaka 4 nga leader of opposition yabadde atwala nabali kuba yalonda ne bashadow minister yadde nga siba pateye nga Semuju ngani kati toyinza kutunuulira Semuju mu parliament omwo mu opposition abanupu 57 asinga ababaka nga asatu nga yenkana okale bati asinga 5 kakati bwoyo bwaba muzanyi nga yakuteeba ggoolo omusajja ayimirira n'ayogera ekigambo ne speaker n'akitya nga kyogedde ku mukama waabwe n'oyagamba oyagala mukola substitute oba totegeera ng'ate gw'oleeta osobola omufunira awala n'oyongera ku namba yaba Semuju kuba ne George si mubi n'amateeka mulungi omutembeezo wa Nambooze akuwadde akabuzi ate omutwala wa Sikowala asinga azina obulungi tava mu ddiiro avaamu politics si bya bufumbo tetuteekwa kubanga tuli mu kibiina kimu mu opposition okuguza olutabaalo weetaaga mpuuga nga mpuuga bwakwagala lindako gwe bibyo nze nkugambye talina kyamwetaaza naye okwawukana kwe kwongera Museveni maanyi bw'oba ekyo tonnaba kitegeera then oba tolina bw'oyagamba abantu nti ozze kukyusa gavumenti n'olwaleero alina bayingizza munda ayingizza Batuwa ayingizza Lutamaguzi n'abalala eyo yonna ttiimu kabiriiti aveeddwako bameka abamuvuddeko bawera bemeka vice president Buganda bagambye nti ebifo biri vacant walabe bamutwalaganya walabe muwanga kibuyo kye bamukole mu constituency nkubuulira bimeka byagambye biri vacant kati ekimutwaza olowooza kiva eno Kampala balonzi be baadde bamutwala yagadde olwana n'omulonzi wakalabyeko ako kakati sina kalaba ojja Kampala naye ekyo si kipya nawulira n'oleseeko omu ng'agamba azimbye amalwaliro simanyiwa kakati azimbye petrol station bw'oba olwana entalo tosobola kuba mu cupa nga bataddeko n'akasaanikira n'ogatu tuŋŋanire wano mulina kusobola kulwana kujjako kasaanikira mufulume naye enseno ziraba zeerumba nga ne gundi siki ne cupa sinsaanikire kati abanuupu balinga cupa constituency emu waliwo erimu abantu 5 naye nga bonna bamaanyi balinga nseenene bali mu cupa abeenya emu gye bali naye balina capacity etuuka awantu negamba gwe tukuguze balina ssente waliwo ekitundu ky'omanya nti ekyo kifiise lupo mu western tesobola kujjayo bululu omulemezaayo kati bali akamyufu ka NRM mu west akawangula abeera n'emikisa 9 okubeera omubaka wako wano ne bw'okawangula
oba n'emikisa 5 okubumba ka parliament kubanga ng'ogyeko weevu eri tokyasobola kugamba gundi nti olaba ne muweevu waliwo abaawangulu nga balina eddusu Egomba mwanyina wa Bobby yawangulu wano mu Kampala Central yawangulu mulimu awo kati oyina kubanga mwekutte by election ezasooka nga Bobby yakalya obwa MP 5 okuva eno mu Western paka Arua gye baba bateerako emmundu ezitaliiyo baali b'amaanyi Museveni yali wano ku yejjinja nagenza okuba campaign jinja ku ya Kyedondo East jinja Kyedondo yasooka n'alaba Kyedondo twali tumaze gundi yali amaze okuyitawo Bobby nga bamulaza ka TVB nenge eya Bobby erigana abantu bangi bavuye eno mu industry nga bangi n'atunula ne yeewuunya kati bamugamba teekamu amaanyi mu Arua ne bamukuba n'agamba amasasi ne gavuga okuva ku Arua by election zonna teyalisazamu ezaaliwo kati ago ge maanyi ge bayita ag'abantu nga si kwogera bwogezi ge baalina luli ate nga baali basobola okugakola ki okugasigaza ne bagenda mu Arua nga Bobby avudde eno alina obiwe gwagenza okuwagira bamabikke bamukaako ne bamuga nti ono yajja tuyisaawo n'abeera mulungi n'awuliriza anti kugambye kyekigijjayo basesetuka batya bava batya ku luguudo byanfuna nti batuuka ekiseera nga bahadilayina babajjeemu ate not fair waliwo okujjamu omuntu fair tumuwuliriza namuwuliriza kati kibaakoze wano ekya Kawempe North ne bateekawo ka debate wabaddewo obwerufu bungi nti yadde debate teyabadde mu Kawempe balonzi bennyini kugiraba naye baawulidde nti bamatidde era abataamatidde baakubirwayo ne bakola ki ne balaga obuntu bulamu nti n'omuntu gwandigaye nti yali asinga kooyo mu DP baali tebamusobola muwa kalulu kubanga omutwe gwennyini ogwa DP gwali muvundu ng'ono candidate mulungi naye nga akulemberwa abantu ababi ate nga ne Museveni yali tesobola linnya lusozi Museveni bamaze mawa mutemezaako tugenda kutuula mu delegate conference ndaba oba nva ku bwa minister ekinaasalwawo n'agamba onaavaako nti olaba bamumma radio station zonna oyo omwami wa DP ne TV yes bamuyitanga kuzina ezatutuule wano n'awano ne mwogera mwenna tewaliwo TV yamuwa waliwo baani eyo okumulaga nti tosobola kubeera eri eno ne bamuleka nga aswadde yafunye obululu 100 ate yaweza sebo yafuna obululu 100 nga ye pata yali esinga amaanyi mabegako ogamba otya abantu nti nkyali strong mu DP ndi candidate ali strong nga bwe wali ojja wasangawo abaka 10 n'obagamba bwe siweza bwe suka 15 ndekulira n'afuna 9 kati bakyawera omwenda tewali n'omu yali afudde wa DP kyenkakasa ngamba baali nabo ng'asobola bakubira essimu n'abasisinkana ne bakwatagana ate bawera sebamala taliiyo kati Bobby aweza 5 Bobby alina nga 3 basobola okuyita abalala takyabaweza nandala aweza 3 bawera aweza alinawo nga 9 kati olwo muba mukolera kujjako Museveni oba kumuwa luguudo highway ate opposition kiki kyegoba mukulabako egoba eimu ya opposition egoba kustuula ku lujjuliro wali kulyako kibalya naye nga tebalidde nuuni y'entebe bonga bo tebajagala baagala kulya fireti tebaagala kulya nuuni njagala nkutegere bulungi tebajagala entebe tebagisobola mukulaba kwabwe bo bagamba tetujja gisobola naffe katulyeko obwa MP tebagisobola ngamwanga buyagamba twagala baka 10 kati yensonga lwaki Museveni nabuno obusente bwa iPod ayagala kububafuiriza jukira guno omwaka ogwokuna babaddewo ennongoosereza nti sente ezo obuwumbi obwo babugabana kyenkanyi ebibiina 6 nga bagyeko 15% ne bagiwa ebiri registered
naye nga tebirina babaka then bino ebisigadde birina babaka bagabane kyenkanyi sibya namba y'ababaka papa kakati ne baleeta etteeka ti olina kubeera mu kiraasi attendance list bakuyita present sa ne ekyo bakireese nga terina example emyaka 4 iPod yakatuula omulundi kati nga muteeka batuula emirundi 2 buli mwaka buli myezi 6 batuula mugumu naye tebatuula naye baagala bano bakole entondo sente bazigabe bazongere kuza traffic zibongeza bazongere kuza abakadama kuba amagye ekintu kibeere bwe kityo era welfare muteeka lino welfare y'amagye mweri nungi bulungi ate baofisa bo bali bulungi bali babongeza dda kati bano mama ingia pole bebasigadde okukwatako bana abasula mu barracks obutono nga poliisi erina naggulu tojogerako nungi bazimbawo n'endala nungi naye eri abasula mu kayinipoti nga bafumbo 2 omu muwulu omu alina omukazi wagenda okuuma ekiro nasigala asuze ne mukazi we sijeje msanga jibeera kati NDA zezisalawo DNA emanya omwana kati Siraji ngamba nti opposition bagala kusembera ku lujjubiro kuno okwogera kwe boogera amanyi ge batulaga batutimba bula kubanga president wa NUP yagamba nti omuntu okugamba nti adda mu kalulu nga tewali mateeka gakyuse mu byokulonda obeera musiru saazo naaga tugenda mu kalulu nga tewali era likyuse nawe yalutamagezi agenda okukikwaga nti ng'akiddamu amunyonyosa kati oli gwasooka okuyingizaamu kiri omugamba otya ng'ofunye n'omuntu gw'otayagala kulabako gw'osuubira nti agenda kutwalira entebe aleese etteeka amendment mu nnyonyi n'ogamba byo tetubiriimu ffe tetwagala amateeka bagenda protestive vote ekigambo protest okimanyi kuguba kwegugunga kwekalakaasa mu nsi ezaakola protestive vote batuula awo waliwo eyali ayagala okuba presidential candidate ateewandiisa bamuyitanga Vix Kingo webirevu tewamulabako mu Uganda nemulaba Vix Kingo oba Katumba Oye nemugamba okumanya tunyiize nnyo tugenda protestinga nemulonda Katumba n'aba wakubiri ku Museveni. That is a protestive vote. The unexpected oba ne mutto obululu you are now protesting ng'okakutte n'okatwala mu box nga tolina kyotaddeko kyonna ne bw'oteekako X. That is a protest. Protest tolonda ate tolonda bulungi kujja nga tumanyi kigambo protest. What are you protesting? President waabwe wa NUP nabo bennyini bagamba nti protestive vote gye bagendamu balina olonda balina okubeerawo nga bakabala balina okubeerawo nga bakalangirira balina okubeerawo nga babalangirira era balina okukawangula. That is what kyekyabulawo luli mu 2021 kyekyabulawo was it a protest vote? Atejali protest vote kyekifuula protest now nga tugenda nze naawe tugenda kulonda Bobby. What are we protesting? Ati agamba embeera eri mu Uganda yereetera yebali tulogenda mu protestive vote. Bakyuse ekigambo ogambye njagala omusajja akumpere close up nga otuwa definition entuufu gy'ogamba ya protestive vote. Protestive vote ng'ogenda ku protestinga olonda omuntu atasuubirwa kulondwa atakubye na campaign n'ogamba nti nkawadde Siraji wadde ku ballot paper oyo agende nako emakinde bakola protest vote nga ffe tusuubira Kasozi tugenda kulaba omuntu eyatimba ebipande 10 nyeko nga that was a protest. It was a protestive vote. Kakati nyeko teyakuba ku campaign nga Kasozi teyakuba ku campaign nga balala naye eyo wave yali mu protest vote era nga bawuli agamba buli awali ambulera tikinga bakiswa banyonyi so ne batikinga that was a protest.
So protest vote olondo omunafu atasuubirwa kuba nti oba n'osazaamu akalulu n'oteeka bonna n'obasazaamu you are protesting. Kati bano bye banyonyola nga tebikolagana bya Siraaji Lubwama. Anti embeera si y'emu. Nze bwe nali mu America nagenda ne ŋŋamba omusajja nti mpa ku kyenyi nga ntuteeyako 10 njagala bwa 2. Omusajja n'ambuuza change from what to what? You are giving me $100. I'm giving you $100. Is that change? Nengamba nsomesa. Nangamba bwongulako ekintu nompa emitwalo 5 nenkuddi kya mutwalo nenkuddiza 4. That is change. You have changed from 50 to 40. Kati wantu kikola voice versa. Gwe wali oyagala? Nali njagala balance. Wali oyagala balance ngire. Eri bamuyita balance ati fe tukiyita. Tukiyita mpa ku change. Bwotunda ekinoga tompadde balance. That is not balance. That is change. You have changed from the other. So ebintu tubitegera mutegera yanjawulo. Kati gwe nga wotegera protest vote tebali siba yitegeera. Omuntu asobola okuganda ekintu nga kyali. N'omugamba wange oli kinyozi nti osala enviiri tie oli mukinjaji nti temenya ntema payo kirwana. Kati we are not protesting, we are voting. Kati and it is not a protest vote as per the definition. But I saw Namboze Betty Bachireke, your friend, nga nyonyola protest vote mukusooka nyonyola nga gwe nyonyodde. Social media we muteekako amaanyi n'omuliro bafutu soja n'aginyonyola munyinyonyola eri yekifuula nnenge. No, Betty is a bright lady naye omutwe gwe oluusi agutunda for survival mu politics. Kati wombuuza nti owange wayisa mufumbiro bamugamba okuddayo Busoga ogamba ki? Aga nti oyo yalina taata we ensambi awo nga muganda be Baganda booteeka mu kategori ye Baganda wawu. Baganda wawu Baganda gere oyo Namboze akimanyi naye kino akikola lwa kusurvivinga. Survival. Era emuyambye nnyo yonna gyayise. Kitegeeza sitasoose leero azza survival. Waliwo ekiseera baamuteerako Kasigi nga bagala kumuteekako musisi. Nagenda nayiya ebintu bye nayiya ebintu bagenda okutukobayo laale nga teriiko bantu ng'olina kulaba Namboze okufunayo balaale. Nga ate oli omukulu Reverend ali eri alindidde eri ate omukulu teyagendayo principal baayita ne bamuwaabira yagobye yakupinze teyakoze naye bambi musajja ati nga road map tamanyi nti yakyuka awo kasaba ateekayo tooki nga balaba teri bantu ne bagamba Namboze alina okudda. Namboze n'agamba nti nange nja kuwonga embuzi. Yajja n'embuzi ku kitebe. Nteeka okujja. Embuzi simanyi wa principal egirya. Embuzi simanyi nange naye yajja si embuzi ensava obulungi naye yagoba George Musisi ne muleta mu kira. Era okuva George Musisi tadanga mu bya mukono. Kati Musisi mukwano gwange lawyer mu bulungi. Akyalina chance okufuna okusurvivingira mu gundi endala mu position endala ne bwanesiiga ebizigo yadde nga PFF tewandiikiddwa kizibu luutu okugazetinga kirala bakuwa ennaku 14 nga bagenda ne mugenda mu kyaki bagamba tugenda kulanga emirundi 3 kati ekirungi babadde bagenda kwekwata ku bintu 3 ekisinga obukulu ye kala eya bbulu ne nsibambi lopu wabo yabagambye tuleme kubanga abalemesa buli kimu kifuiru tubalekere kala mu mwoyo mulungi ne bagibalekera era bayinza obuta naku ziyinza okugwako nga tebakoze eki tebaprotestinze Siraaji mu parliament kati nupu FDC ne PFF force weyetemamu ani afuna Museveni asigala wa amaanyi mumba mwe yawuddemu bweleeta PFF weleeta candidate ne FDC nereeta NUP nereeta n'amulala n'aleeta
ani afunamu babugabana bana opposition owenale munajjomu ate nga mukubaganye nebirozo okubagana kwammwe kuyamba oli jukira oli bamuteekako sengenge tejja kuvaayo waliwo omukyala omulalu yavaayo eyo wewero namwesimbako lumu ani bamuyitani ne bamuwa obwambasada nevaayo magulu ne bamusibira mu toilet kulonda paka lukagwa wema kindi naye yesimba omujukira yakomawa tosobola sente watanga odoi ne yeto tanga golera gano zikwali tosobola zikwali goyagala ekifo kyo kati PFF ojuwandiisa atugambe singa bajuwandiisa opposition tekigikolera kikolera Museveni opposition tekigikolera jukira tugeze obwa meya segundi najja Lukwago okuvuye Katonga Nandala naleeta oyo wa FDC DP naleeta Nandala baba baleeta ni Kasozi mukwano Eniala neleeta baba baleeta NUP neleeta ne NUP neleeta tubeere ku bwa meya osuubira ani awangulaawo NUP ngewanguzaani ewanguza bali mwezo okakasa nkakasa wadala njogere Lukwago ndowooza sinaba kugamba wakuwabira esobola okuwangula singa akalulu ako ebbugu mulitambulanga weeriri Kasozi tasobola kuwangula Kasozi FDC with due respect tasobola kawangula respect yo jijjawa ngamba nze mukumuwa ekitiibwa because abadde mbaka wa parliament naye nga tannaba kuba mubaka wa parliament 2016 yajjanga wa FDC nga tebakwatagana na Besigye naye nga tebaali bamukwana era beba founder member naye nga Besigye Kasozi akwatibwa Kafansonyi babazze mu Kampala akuba ebipande ebya Besigye naye nga ne Besigye wakubira simwavu naye nga yagala political ki nga ne moto yegamba service without color twatuulanga nga aba DP ebiseera ebyo nga tewali nuupu tugamba tuli ba DP ne twagalaani Kasozi eri emakindi NRM netulanga NRM nga ina simbwa negamba tetujja kuwa simbwa gwe mbadde njogera wuno yali yagala ekya Museveni nengamba tetujja kuwa nebaga tetujja kuwa simbwa tujja kuwa Kasozi era meeting za NRM nga tuzituuza Nadduli Kibaale yewa NRM asinga amaanyi mu Makindi nga tuzituuza eno mu West nga zaabwe bokkaba NRM wetuuka okukuuma akalulu Nadduli natugamba wano tubbirawo obululu bwa opposition saagala muntu yenna akuuma abaana bange bokka bajja okukuuma zaakene gundi ne baagala otubbira ekisugu Bukasanawa yes abasajja ne bagamba nti oyo gwe mubba waffe nnyo mu mwoyo si mu bibiina Kasozi ne tuyiwaka obululu bokisi 3 eggaba ku Musenyu eggaba ku Sekendwe ne Kansanga akaye waffe twakasanga kasumulule nga kalimu n'obwa Museveni obutiikinge tekuli box ne tukayiwa emmotoka neyimirira awo double cabin ng'eriko namba za gavumenti nga mulimu brigadier omukyala nampita nangamba gwe Sirajero bwama nti nze okolanga ani wano konze chief mobilizer Makindi era nkuuma kalulu ka wano nangamba kyekimuyiya akalulu ako mukoze bubi muga tusanzeemu box ensumulule bwekitebo kinanga no mwandigenze mu maaso ne mulonde enkeera konze nga tulina indyerebo inki naga no omusajja oyo mu mulonde omusajja wammwe nnyo tukimanyi gwe nkuwulira okola criticism neziri positive ffe twagala oyo okusinga mmwe banyini ye kati yali akolera ani oyo ye ani yali wajjajja gwe baali baagala twali ku bwe MP ngamba kyengamba nani tutuuka e Bukasa baagala otubba nga tebamanyi nti oyo temumukwatako temumubba politics taliimu tulina twafuna kalifomu w'omugendo akyaliwo kyovola Museveni asanga bakandidate be babiri nga waliwo wafulaga n'atali naye nga manyi n'oli w'amaanyi n'agamba ono yewaffe naye n'ono mulungi n'atasalawo ekisolo baakimukola bamusalirawo omukyamu n'akizuula luvannyuma nti agudde mu ttooyi n'akola n'oli memorandum kati oli ajja muwa ekifo kiki bayita politics nti onoonya kuseko walinga Museveni tasiriwalangako kuleka boda
ebeeremu opposition ne kiba kyetaaga kuyiwamu pipa namba bululu agiyiwamu ebusiya walaba n'okulonda kumpi tekwaliyo nga bajjuza ekyo era yekimu buli border post yonna tosobola kusangawo opposition kubanga senga waggulu wagaana awo wayita kati gwe kyogamba nti Kasozi nti sinkale bonna balirese candidate omu mu kusooka lwaki tasobola ambuulira lwaki tasobola ngamba sooka ombuulire lwaki olowooza nti wanupa NUP ajja kulya bali mwezo nze mu mentalins amanyi ge NUP ogalaba mu Kampala mu mentalins mumanyi yesimbawo kubwa kansala nga ndi naye nsula mbuya asula mutungu najja kubwa Meya Nakawa ne bagenda mu kooti nze nasinga okuba chemical musajja yamuwangula nedda kati netugende wa judge namugoba on technicalities nti yali zayininga Kyambogo simanyi biki nangamba nzizeyo ku appeal ne muga don't genda ku ground okolera ekisanja era yakomawo yasoka ne yesimbawo ne bamugira byali mu kooti era yakomawo oyo omusajja omukyalo yali ayigigi yamugoba ne muga nti oyo kada judge kokola ki komawo kakati mukino ekisanja ne mugamba nti towanebuuzaako but I would give you some advice nangamba I welcome you tambulako naye ne mugamba nja kuwa advice nentuula nempimamu nze omu kuba apimamu nengamba nti Kasozi asobola omwana Kasozi asobola okola ki asobola oyo omwana asobola ani asobola bali mwezi nga ne Lukwago mwali asobola kuba bonna Siraje ndi ku kamerayo nze nkubulira amazima ndi ku kamerayo Kasozi alina emirandira gy'aba kansala abali mu Kampala ne kukyagulanya mwenda ketofali dene kati yanyuma bunyomi namugamba bakuletedde talina maanyi natateeka muki otherwise ye omu ku bantu abakkiriza okusponsoringa kyagulanye ku ntandikwa lwaki tiyote yagendayo meeting nagirimu ate wanupu nkugambye ye founder member wa FDC kati Besigye teyavaayo mu FDC wa the founding member twamulonda ku DP twali ba FDC Kasozi kyengamba yalaba vision mu Kyagulanyi lwaki teyagenda neyegatta mu Kyagulanyi ne batambuza okuyamba ku muntu ne vision kyanjawo kugambye yamuyambako okuba ebipande yambye abantu bangi nomukubira ebipande abo bonna bali ku stay hall bangi nga mulimu ne muwala wange Zahala speaker emirundi gyonna amukubidde ebipande era bwabujjako nga adine Kasozi Kasozi Lukwago wagibeera mu tijje biki ng'ogenda okufuna support ya tijja malaga nkubira ebipande bwe biti Kasozi omugamba nti ngenda kwesimbako yakubira ebipande n'otimbiramu n'ebibyo alina n'omuntu gwe yasanga abiyuza malisiasire kulira nga bamuwadde akakadde kamu okuyuza ebipande bya Kasozi namusindikira busatu nti bw'oyongera obimalawo nja kwongera obulala bubiri yamusindikira Kasozi omwagala bwagazi nkubuulira facts mukulabako Kasozi asowangula obulodi Kasozi ye musajja kyonna kye yakola mu parliament ne ku ground kye reflected asobola okuwangula obulodi meya nga yateekawo enkola buli akuba essimu nfiiriddwa wano ludda wa zooni ki Konde ntwalira kakadde graduation kakadde kunyeko olaba kizike limu Ndiye zika lileta nyeko oyo awamu abawa nena laba bamutwala ganye ambulance takyagireta kati eyo sikadi talina nyeko tajja kufuna kadi teyagifuna luli yagifuna kuba MP Kasozi abadde asobuwangula naye obwa meya okubujjayo kijja kuba kizibu awangule Lukwago awangule ne bali mwezo kati gwe mbuulira agenda okuwangula nze ndaba ku bali mwezo ne Lukwago kuliko ne bali mwezo alina emikisa ebitundu nkaga ku buli 10 Lukwago alinaga Nabila teyalina kaadi ya Nuupu Nabila yagina kiki ekyagaana Nabila yalina ebizibu bye yabudde mu FDC biki yalina ebizibu bye ng'omuntu Nabila yalina ebizibu bye yatukikkiriza okimanyi nti akalulu ka
ka Lord Mayor ekiseera ekyo Latifu yasoose yali afunye kaadi n'agizaayo yagizaayo wa lwaki yagizaayo balina Lukwago yali ayagala ndowooza ekifo ekyo balinamu enkolagana nali ku mukolo nga Kibuli ejjudde nga Latifu waali ne Lukwago waali Omulangira n'agamba gwe Latifu nze mukuza mu famire yamu luutu eno twagala Lukwago nonya ekibanja awalala kati Kasozi yakiise ew'Omulangira naye ate Lukwago okuwangula Kasozi awangula bw'ogambye Lukwago okuwangula bwa meeya sabire buwanguzi Lukwago abaddeyo nawo kuba omupika nyeeka abadde asobola okuwangula Kasozi abadde tamusobola kati no twagala kufiira mu nnyanja si mu kidiba kati luutwe kati nga tusobola mu ddakiika emu nalabye omubaka wa Masaka City bamuyita Juliet Kakande bagamba nti Ssenyonyi byasalawo tamanyi na gyabijja twasazeewo tubeere mu palamenti kati agamba tufulume Kakande ne banne tebaagala Ssenyonyi kozi gyaliko bano tebagitegeera Ssenyonyi byakola byatate Ssenyonyi alina kiriiki gyasalirawo nga siba MP waliwo kiriiki nga mulimu n'abatali ba MP abatulwa ne basalawo kati najja n'ayita ab'amawulire n'afuna ba MP n'agaa tusazeewo kino naye nga bano tababuliisinze kyova olaba nti wevaayo agamba nti ffe tebanatugambako ne mu kufuluma okuli okwali gundi Mwanga yakola kiki ng'embeera emusoseeko bamulekedde ekintu kituzito tamanyibwa nga litwiti nga waliwo litwiti si ya bunafu yawonya ebizibu bingi ambulance ezaali awo nga beetegese kumenya ki bantu so okukola emirembe yakola noono bw'aba yasazeewo bw'atyo alina kuddayo kubuulira nga banne kuba wano wetugenda wagenda kubaawo executive order za Museveni nyingi mwetaaga okuba nga muli united wano muyisaawo edi mutwe bagenda kufiirawo twetaaga kati okwambala uniform baleti na biki oba okusigala nga tuli nga bayeekera nga bwe tuwanyiza kuba muyeekera omuyeekera tomulaga kalazo zonna kadi ze ezimu ozikweka mugenda mu kintu neyeekanga bwekanzi nga bwamukube ekisanvu ky'okuwandiisa nuupu nga takitegedde teyali nuupu yaliko ara kuwandiisa nuupu kyatwala lwakojjo entyagi n'agenderayo n'omuntu omulala waliwo n'omulala yali ayagala bastaafu ba electoral commission awo ekimutwaliramu Siraje tukomye wano leero amiina wona bado sizira okubeera ng'otulaba ne Siraje Lubwama tukomye wano tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera